those who receive this knowledge be prepared to be good learners. Akatabo kano akakunganyiziddwa aba Civic Education Coalition in Uganda siku katongozeddwa sindibwa kacho kibyokulonda mu ggwanga inginiya Dr. Kiggundu kutira Africana kakukyusibwa mu nnimi 17 ennansi okumanyisa abantu ku byokulonda eddembe lyabwe ku byokulonda. Ssentebe wa Sseku mu ggwanga Stephen Nyambonga ategeeza nti baagala abantu bamanye ebikwata ku byokulonda kubeereko amazima n'obwenkanya wabula yeekokkodde ebingi eyavubuka bali mu kutendekebwa ebibiina by'obufuzi bagamba nti byakutabangula okulonda okwa 2016 kubanga n'ekiragiro na constitution y'eggwanga tekiriza ebintu ng'ebi ate obubiina ng'obulinza kuleeta akatabanguko mu ggwanga naye twandiwadde amagezi abo abapulaninga abatraininga obubiina obu kulaba nti badiscouraginga kubanga tulaba abayusi abavubuka babuyingidde nnyo. Ono agambye nti bakukuliziganya n'ebibiina ebibatendeka kuba tebiri mu mateeka nga baagala gavumenti ebeeko kyekola naddala ku Major ne Kakoza Mutale. Tujja kugezaako kwogera n'abo abakoze eki abatraininga obuminisitiri okulaba nti tebaleeta katabanguko mu ggwanga. Ate ekirala tujja kwogerako ebitongole ebya gavumenti nga poliisi n'aba electoral commission aba responsible abakwatibwako bya elections kulaba nti nabo boogera n'abantu abo ne baba discouraginga kulaba nti ezo militias zigenda mu maaso n'emirimu gyabwe ebategese okukola. Dr. Kiggundu mu kwogera kwategeeza nti awuliddeko ku bavubuka abatendekebwa nga bali mu nteeseganya n'abaminisitule y'ensonga ez'omunda mu ggwanga n'ebitongole by'okwerinda ebirala nga balondamu abantu bano nti banaba ku kibakola okulonda tekunnatuuka. Bagenda kunoonyereza balabe bwani obwo ani abukulira labe nga buyitibwa bubuulirirwe. Ono era alabudde ne bannamawulire nti ng'okulonda kutuuse walimu okulangirira ebivuddemu kuba kirina kuliwa kaki kw'ebikulonda mu ggwanga kokka. Olw'okuba olabye agent avudde ku polling station n'ava ne kweri n'akolagako ezo results bw'oba ozifulumya teekako akawaayiro okutuusa nga zikakasibbwa electoral commission kuba ezimu eziyinza okusalwamu electoral commission ozisazaamu nga mulimu ensobi ate gwe wakiripootinze eddambo kiwedde kitya. So tukolagane tuyambagane tube nga tufulumya ekintu kimu ekijja okuyamba eggwanga lino. Rachel Nakasi neddewo kyaligonza bakusakire guli ino ku lwa Bukedde TV.